Alright, natera bale kubanga wekomera ku Projan Media TV kugamba nti ekikola ky'amaanyi nnyo. Natera abalungi mwenna abali ekata Saudi Arabia, Oman mukola omulimu gw'amaanyi ababadde tebannaba kusubscribinga musubscribinga wansi tubere nga tukwanaganya embeera ngamba tubere nga tufunirawo amawulire waliwo ennyini ku ssaawa eno ennyini. Kakati okumanya mukola omulimu gw'amaanyi ku Projan Media TV okubanga mulaba ate era nga muwuliriza. Natera kamba eggulire lyaffe era olunaku olwaliro limaze okubanga noonyereza ne kubako ne stamp nga lirabika tuufu likakasiddwa wali no Projan Media TV bamaze okubako stamp nga lisaana okubanga liweebwa abantu. Omuyimbi amanyiddwa nga Rema Namakula tukimanyi bulungi nnyo nga bwe yasuulawo bba amanyiddwa nga Eddie Kenzo nga kigambibwa nti agenda kuba afumbirwa omusajja amanyiddwa nga Dr. Hamza Sebunya awo enabbingu nga 14 mu Novemba. Kakati nno Eddie Kenzo budde badde bamubuuza ku by'omukyalo ono oba ajja bbaayo mu kwanjula kw'omukyalo ono amanyiddwa nga Rema Namakula. Eddie Kenzo ng'ebigambo bino abyewalama bwewalami. Kakati nno olunaku lwabadde lwaggulu Eddie Kenzo gwe bamubuuzizzaako omulundi ogusemba oba anaabeera ku mukolo gwa mwana muwala. Eddie Kenzo yagambye bannange enguudo zonna ziggalwe nga 14 Novemba tugenda nabbingu okwanjula mukyala w'abandi era ngenda mwerekerako nze ngenda kuyimba bannange ngenda nga muyimbi. Eddie Kenzo bambi musajja wattu yakyogedde n'ennaku ey'amaanyi nga omanyi obutaswala n'agamba nti nno bannange nze njagenda nga muyimbi sijja genda obangaani ngenda genda nga muyimbi. Naye nga bambi kimaze okuba nga kikonfamingibwa Eddie Kenzo naye ku mukolo gwa Rema Namakula agenda kubaako ne MC Cuts n'abayimbi abo abalala banjiko abagenda okuba nga babeera ku mukolo gw'abandi guno eno. Eddie Kenzo kirungi okuba nga osaze oboota okuba nga ogenda beerako mu katabale bya Projan Media TV mumukiraba mutya. Eddie Kenzo abeerako obaagaane mu commentinga wansi mu comment box. Mubale nnyo okuba nga mwagala nnyo Projan Media TV musobola okuba nga mulaikinga ate ne musharinga nammwe ne mu commentinga mu comment box ntuba nga tutukwanaganya embeera.